twebaza Katonda atukumbye nga tuli balamu. Njagala okwebaza mukulu wange Kaddu Joel Mukasa Sozi arrangement gajuze arrangement eyo nyinzo gana nti osasire njagala okwebaza okuddamu n'Peter Nate tujje tugabane ku radio eyaffe no telefine ey'obujjajja nzikiriza nga ndamusa ku bantu bange njogone ku buntu bubiri. Akantu akasooka olaba ennyambadde akambalo ka nakulwa siriimu ate nze championi mukulwanisa okulaba nti tutegeeza bannayuganda nti akalwadde kakyaliyo. Tufunye okutya kungi nti bafulumiza ripooti nti Fort Portal kati eri ku mwanjo nnyo esusse wetubadde tusuubira n'eddirirwa Mbarara natujja tutuuka ekyotera wane waffe era kayinawo kikyatabuse Masaka wakiso lira nti siriimu akyaliyo atatta abantu baffe. Twagala obakubiza gye muli bannayuganda mwenna mwekuma akawuka kano manyi kano akawuka kalinga empologoma eyebase babadde batuuka maneginze bulungi lwe twalina ekyokulwanyisa kyali ekyokutya nti siriimu yalumanga abantu ne bakolola ne bakogga ne bakutumanga ng'ekyobulambuzi ku kyalo abaana ne bagamba mugende mulabe ku mukulu Kakembo bw'afaanana mwewale siriimu namwe mujja kufaanana bwe mutyo naye kaakati olwoba nga tumaneginga siriimu kati okutya tekukyaliwo nti abantu baba n'embiri gyabwe atambulanga nze nenga muki kati ate tufunye obuzibu obulala nti abantu bakyatya kati balumba buki bulumbi. Tulina ne bannaffe bano abazannya emipiira egy'ekifuula nnenge ate kati likodi akulaga nti yesinga okusaasaanya akawuka ka siriimu abasiyazi basaasaanyiza nnyo akawuka ka siriimu ate mu bo ate nga ggeri gye bakukutanga beekweka tolina ojja basanga bagamba nti abaaye muve mu muzannyo siriimu agenda bamalawo nti bakukuta ate bakukuta n'obulwadde ne batambula nabo ate bogenda babusaasaanya awalala. So twagala okuwira batu baffe omulanga beerinde enkyanga lumu lwetugenda okujjukira mu nsi yonna akawuka kano naye ffe message tugamba abantu baffe twongenda mu bannaffe abeera ku zi radio bannaffe abakulembeze gye mugenda ku bafu ne babawa emizindaalo mwongere okusomesa abaana abazadde abaana bawummudde abaana bali waka abaana mbabuulire ku katyabaga akali mu siriimu akatyabaga akali ku bisiyaga ebisiyaga bifuuse problemu mu ggwanga lino bibunye buli wamu tubirwanyisaako naye nabyo bitulwanyisa olwekyo akonzikiriza nkayiseewo abantu baffe bakimanye. Akokubiri kemmaliza nako kwebaza abantu bange ab'Entebbe. Abantu bange ab'Entebbe nabagamba nali wano ku mukulu tegati abantu b'Entebbe bagezi bawufu ku constituency endala kyamazima bayivu ate baakolamu balina kasente naye ngaekikulu kya byonna bategeera. Twali tufiiridde ebiseera ebyo mabega naye waliwo omwogezi w'ekibiina kyaffe kya NUP yajja Entebbe eyo n'ayogera ebyenjwanjwa ekyasinga okusesa bannantebbe era bamubuuza ebibuuzo bamutabukire yabagamba Kakembo ku tteeka ly'emmwanyi yadduse mu paalamenti. Bannantebbe Katonda bamulye namugamba ozze kuwona linnya lya munno ate ng'omuwaayiriza kubanga ffena Uganda tukimanyi teteka ly'emmwanyi tebanaba naditeesaako loopu wammwe Joel Ssennyonyi owa NUP nabalagira mufulume ebweru mwenna. Kakembo bwe yandijeemye n'asigalamu mwandimuvumye bwe yamugondera ng'omwana omulungi ow'eggonjebwa n'afuluma ebweru kati ate omwogezi w'ekibiina ozze wano Entebbe otugamba ti Kakembo ku tteeka ly'emmwanyi yakola ki yatemawo ewa hali baali bamuliridde Entebbe. So kyandaga abantu b'Entebbe nti bagezi tebakkiriza bya bulimba tebakkiriza bantu abajega okujja ate okubafuula abajega. Manyi omujega muzibu ye ayagala gwa kujegewaze nenga kyogera kitufa manyi kya bulimba nenga ayagala gwa kulimbe akulowozese nga ye bwalowooza. Abantu bamulira ebigambo byali bingi era mpadde Mbarara bamwita Joel bamwita gundi Wayiso Mufumbiro omugezi w'ekibiina ate mumyoka mumyuka w'omugezi ati bayogedde standi y'ekibiina naga ono omuntu amukabaka ono omutima w'Entebbe ku tteeka ly'emmwanyi yatemawo obutemyawo ne bamubuuza owaayi tubuulire etteeka ly'emmwanyi mwaliteesezaako wanga ate loopu wammwe yalagira ababaka baffe era twanyiiga nnyo ababaka baffe nga tebatubudde kibadde bateeseteese ku mmwanyi era mbadde mbiraba ne loopu kati atambula eyo mbwagenda yeebuuze ku basiteekolda b'emmwanyi zisagala kuba mulambo mpiso oba olimba ali muntu tyoze kujjanjaba omuntu yakoze eki eyafudde edda obudde bwe twali tulina okugenda ku fulo mu parliament oleese obukugu twogere tutali batu baffe buli omu adibeetinge yabutulemesa n'agamba mufulume ne tufuluma naffe ab'eggonjebwa ate bwe baba bakikozesa bo mu konsulensi zaffe ng'ekyokulwanyisa temubaka mwe temulaba Kakembo yakola no nabagamba tulina abakulembeze abakyali abato abo ne bagamba mbu mbavumye naye obukulembeze obw'ekiboggwe obubonero obulaga ekiboggwe kubanga omwogezi w'ekibiina ali ku nneeke tosobola kujja mu konsulensi ya mubakawo ow'Entebbe ate ng'okimanyi bulungi wa Nuupu
nga tusoosera muyita mu kisenge kyammwe mali ensonga zammwe olowooza nti tojja kujja mu bantu mbuomuyise bwe gali mu bantu kitegeeza naawe oli wa Kibugwe okkiriza tolina busobozi kubanga singa oba olina obusobozi omuyita mu nnyumba yammwe leka dokita kabuuze ku bantu so njagala okwebaza abantu b'Entebbe baagukola nze ndi servant wammwe abantu b'ekibuga ky'Entebbe era mbaweereza we bampadde omukisa okuteesa mwebale nnyo obutagumiikiriza bulimba ne mumuteekako pressure era bamujja Entebbe n'okuzi kati yaziika njagala okubebaza mwebale nnyo mwebale ddala mutambulire awo Dr. Hilary kulimbibwa agafa ew'omukulu